Obukulu kyambalango wakiri wesiganga kyabbeeyi abantu baba n'ebigendererwa abanejalaga walamba kugwe zetanya batamuto wange kauma esini yali kitambwe zetanya batamuto wange kauma esini yali kitambwe netanya batakirumira bafanana batakawesi bali bakambe mwana wattu yera baba tale kigundu musajja wattu nafugamira mu luguudo n'engayirira abatemute bamusonyiwa bw'otunuulira eyatakazini yali mukwano gwe we basekanga ate nange gye mbise nno baana bange abantu bakoze ebintu kezaala kekomberera muwulirize nnyo baana bange mbakutira obutabuubuuka mu buli kyokola omalanga kwebuuza musega kimune banyina mwese nga bwendikadiwa okukotakota nduba mwesimi omuntu yesolejjamu olubuto katonda lwagiwadde n'erusaanya oba olusi n'erusaala omwana n'emusuula omuntu yesolejjamu olubuto katonda lwagiwadde baana bantu oba olusi n'erusaala omwana n'emusuula omuntu yensolo emanyi okutta omwana waayo mwattu n'emuziika olw'okuba mbu bamugambye emuko saddaaka ofuka siringi saddaaka efuuka saddaaka bw'ota saddaaka katonda tawulire naye katonda wokuwa embuzi yalyoka awulire katonda waawa mbuuza katonda wokuwa embuzi yalyoka alamule katonda waawa ogenda n'emasinzizeeyo nga bakugamba waayo omuntu yensolo emanyi emisimu kosa n'emisambwa n'amajinde nga n'abamu bamanyi n'okukyalako gibalira ne banyumyamu bebamu bemulisanga nga gyemikwano gyammwe egiba bibiita akuyita muzeeyi tata enakulungira n'emirimu mbazanyama kati kyembasaba nno baana bange kwekanyebe byokulaninga enteekateeka zo zikumire nnyo mu mutima gw'enyo ddala munda mukole nnyo obuteebalirira ngaze kitammwe baana battu ate nejjajjammwe salamata sebabi naye musajja omubakalubayi banyinammwe mubatuuzanga bakikomo kya mulaalo kisigula ennyana kyamukaddeya ne kyakuwoyo mbasaba mubenga muntu omu omuntu yajja n'amadini nga naye kituufu emabega kwesa emmundu omuzungu yajja n'amadini nga naye kituufu emabega kwesa emmundu bwe twamala okukkiriza eddiini ng'omusajja yefuula ngajjema obusuubuzi bw'amasanga yawunzika tuliza enjegere tufuuse baddu abantu Gaddafi be yawanga buli galina bw'otunula be bamutta ne bamusuula ne kasasiyo ne bamu Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Olunaku lw'eggulo ku Tavern Woods ekivulu kya Spark Sebabi kyabadde ekya Semudondoli naye ekivulu ekyo tekyawedde. Poliisi yazze n'ekiggalawo nga omukulu agenda bugenzi okuyimba oluyimba Semudondoli. Spark Sebabi omwaka ogwo ogw'emabega 2024 y'omu ku bayimbi oboolyawo abakutte ekisaayi kino ekya kadongo kamu okubeera nga bakiteeka ku bunkenke naddala olw'oluyimba lwe Semudondoli. Ayinayo battamijja naye Semudondoli oboolyawo yakkirako. Kale yateekateeka nti agenda kubeera n'ekivulu ku Tavern Woods ennaku z'omwezi nga 28 ogwokubiri 2025 era abantu bo bagenze ne bamuwagira gyabadde mitwalo 2 abayimbi babaddeyo mu bungi era bo tebaamuyiye. Ndowooza enkolagana ya Spark Sebabi n'abantu si yembi then n'ekiri ekirala nti producer kati ne bano bazze akwatirako nabo bazze ne babeera nga baperforminga. Abayimbi ba performance
kyenkana buli omu ya performance ennyimba 3 kwabo ababaddeyo era nga omukulu Byoma nanyini kuwandiika luyimba olwo olwa Ssemudondoli naye yabaddeyo yasoose n'ayimba oluyimba olwo kati oluvannyuma omukulu n'alinnya ku stage. Ssaawa zabadde ssaawa 7:52 ez'ekiro poliisi nejja nti muggyeko ebyuma mufulume mugende obudde bwammwe obw'okucakala buweddeko. Uganda bwe kityo wekitambula naye mu nsi endala ensi ez'amasanyu balina ebitundu bye baategeka nti ekyo kyamasanyu abantu bakeesa ne bazibya nga endongo oba okusanyuka gyekuli. Kale simanyi oba wane ewaffe kigenda kutuuka kibeerewo. Kale bayingiridde emitwalo 2 simanyi oba asobodde okubanga otegeera alina omwana mutwale ku Kikaya College and Vocational School basangibwa ali ebulenga ku 7 bwe basinzira okubanga bakola emirimu gyabwe. Basomesa arts ne sciences badde ne boarding then ne vocational weeri naddala eri oyo eyeetaaga emirimu gy'omu mutwe mutwale ku Kikaya Vocational School. Liri awo wamu osookera ku college nokkirira ku vocational. Kati Twinex International bali ebulaga ku lw'Emityana abo basomesa baana ba primary. St. Michael Educational Center bali Kiwanga Mukono basomesa okuva ku baby okutuuka ku kibiina ekyomusanvu badde ne boarding ebyentambula nabyo weebiri. Kale nkugamba nti twala eyo Plan B Records nayo weeri eyo ku nsonga ya muziki gwe ayagala okukwata ennyimba zo mu maloboozi okole memories zebali kujjukirirako. Margaret Nampa yagamba nti omuntu atayimbako mu nsi muno gwe lwe bakubise nti ofudde era n'ebibyo bwotyo bwogenda nabyo. Gwe yeetaaga ennyimba zino nsanga ekasubi ku basooka kwavula stage wenkolera emirimu gyange jangu ompagire oluyimba nduterako -5 ntandikira ku nnyimba za 15 wano ku WhatsApp nduterako 10 ntandikira ku nnyimba za 15 naye nkugamba mu kyo nti nze siri monopole osobola ogezaako ku libraries endala oba ne search engines endala kati ezezikubuze zojja nompa kati gwajja ku WhatsApp nsaba bambi otuuke n'obuvunaanyizibwa wontegeeze gwani nekyoyagala naye omuntu ajja n'akugamba hi hello naye nga womubuuza njogerako nani nanyiiga bunyezi. Birowoozo byakuba nnyo n'endiga omwenge ndaba n'abatakunywa nabo bakozimba ate era mwana wattu nayiga okuloga n'abaali bantabaala badduka ndayira abakyala beeno baali bantamya obwenzi ne bw'omuwasa obanga awasiza ekyalo kati mwenya bumwenya si kyasirika okuva nakayengalo yanvuma engereka nazimba n'amaka gange wane emmanga nawona abalandira odi nga bakonkona eno gyembeera nnaba mazzi ga kisasi agataapu gaali gankuba obunafu ate naguze n'ensuwa era naginyokeza omwo entuukanga okunywa funeko ne beeba tetonnya amazzi tugajjeeri tuluzi lwa Naalongo omusamba gw'ekyalo tugeetaaga kufumba gwe bakitengejja ne bakwenyamulazo nsolote bwekalira nga mulimu amanjagala kale nukwabugalo nziramu ng'ensonga sereka bafuka batabijja n'ekyawa bino gyendadda abambudabuda nga muli bangi ate era nabagamba bwemulimbala banja ndinyenya mu ttanga ngende mu ddungu bangi balaka mu nsozi nze ndimanya ng'olwo wana bwembeera n'omutwalo ngulamu eddagala nezigyayo ebbomba gifuuyira ennimiro songa ow'ekibuga bulyamu kyamisana kasowaani kamu kyokka baalemu okubala bwelaba abaana bannamazzi baabo mu nnimiro ku ffene wange nninga alimira ekyalo so ffene w'ekibuga emiwula 9 bagitunda 10 nga bali mu ddungu bwenneegwanyiza omukyala mukuba akawuna n'afunira obudde ne tukusa ensonga songa ab'ekibuga bagenda nampiya bamanyi n'okuzibya ate n'aweta emmanju bakupeka nnyo butulansipooti eya tayimu neddata abakozibya ebyana byawalimu tubiwa eddembe kasita omukimirako ku mazzi kyekimala emmwanyi z'akafumba zakola ekibira kamube mutuntu sebote baayitayo oba okitegedde ngamba nkyamina ate mukadde kafuma zikula nekaawo kali
kaligeno akava mu mwanyi akagattamo omulondo n'akasengejja ategedde gyenda gategeeza muno abawaana ekibuga bagira bakyawaana tebakyalirangako ne bafuma amaalo naye nga mukiggwa nkomawo n'enjooga emirembe gye nnina kugambe Nyasoso osenga mukyalo eringa oyiga okubala newejjamu n'ebintu by'okudiibuuda bino bye munnyuka ne mudda mu bbaala mugula raawundi mbuno musindana nze yandiguzeemu seminti n'omusenyu laba bwazitwalamu nakato ku biiki ennyumba agipangisa mitwalo 9 esaakameza n'aleka 3 ng'alinga omulalu nze wano olwezimbuze sidagana nva nogadoodo wange suusa najjolyo ennyanya n'obutungulu era nze mbyerimira nenzisaamu samuli olwo n'enkuba ennoga sigula ttooke sigula nkoko ebyo nsonga busonzi nti bya kyaggulo wenjagadde ekyuseemu mwana wange nenkubira muzeyikaweke musajja wa mukene yamunguza ku bbeeyi ya busuubuzi emirembe gye nnina kugambye gya Nsuso obusujja bwa kuno bugenda na bbombo ogattamu omululuuza ekikopo ng'obuuka okulwala mu kibuga nga kutwala mpiya kalibe lya gavumenti era oyitako ekasawo gyamuwa ekibuga yammalangako eddembe ow'emmotoka ow'ebigere ne booda tiyagaasi n'ebirwadde bya korona ffe binatusangawo abasiiba mu mwanyi buli lwenyinyuka mwattu n'enfuna otwenge mu kirabo kya Nabataasi. Kati kyenalabye mu kivulo ekyo turn up yeeyo eyabadde eya Spark Ssebabi kubanga okulanga wano mu Kumpeo TV radio kwali kutono oba oliawo ne ku social media naye okuliraana na Teete Kabuusu ebipande nabiraba byali bingi juzi we nali ngenda okusisinkana muzeeyi Lord Fred Sebata we nalaba ebipande bya Spark Ssebabi. Tufuna obuzibu ffe tubawa channels zino nti mujje mubeere nga mulanga ebintu byammwe oba oliawo abakadongo kamu yayagala ogende omunoonye naye nga Spark Ssebabi obambi kulikayo ku Tavern Woods performance sofa yayimbye ennyimba 2 naye nga batamijja emikadde ne bagifiisa ya performance so bwe kityo ekivulu bwe kyatambudde era tugenda kubanga tumaaliriza ekivulu kino sofa ku performances ez'omukulu Spark Ssebabi kubanga yayimbye ennyimba 2 ne bagira ne bajja ne batugamba nti tuggalewo yabadde atandise ku olwo oluyimba lwa Ssemudondoli kale nze Muzungu David bwe ntyo we ndabise mbadde njagala bategeezaako ku kivulo ekya Spark Ssebabi ekya Ssemudondoli luyimba lutrendinze nnyo naye nabadde neesunze okulaba ku performance ey'omukulu nga performinga Ssemudondoli naye tekyasobose kale mubeere bulungi mweraba birowoozo byakuba nnyo n'enjiga omwenge ndaba n'abatakunywa nabo bakozimba ate era mwana wattu nayiga okuloga n'abaali bantabaala badduka ndayira abakyala beeno baali bantamya obwezi ne bw'omuwasa obanga awasiza ekyalo kati mwenya bumwenya sikyasirika okuva nakayenga lwe yanvuma engereka nazimba n'amaka gange wano emmanga nawona abalandira odi nga bakonkona eno gyembeera nnaba mazzi ga kisasi agattaapu gaali gankuba obunafu ate naguze n'ensuwa era naginyokeza omwo mwentuukanga okunywa foneko ne beeba tetonnya amazzi tugajjeeri tuluzi lwa Naalongo omusamba gw'ekyalo tugeetaaga kufumba go gakitengejja ne bakwenya mulazi osoloote bwekalira nga muliwo abanjagala kale nukwa nziramu ensonga sereka bafuka batabijja n'ekyawa bino gye ndadda abamudaamuda nga muli bangi ate era nga bagamba omulingala banja ndinyenya mu ttanga ngende mu ddungu abandi walava mu nsozi ze ndimanya ng'olwo wano bwembeera n'omutwalo ngulamu eddagala nezigyayo ebbomba gifuuyira ennimiro songa ow'ekibuga bulyamu kyamisana kasowaani kamu kyokka baalemu okubala bwelaba abaana bannamazzi baabo mu nnimiro ku ffene wange nninga alimira ekyalo so ffene w'ekibuga emiwula 9 bagitunda 1000 nga bali mu ddungu bwenneegwanyiza omukyala mukuba akawuna
n'afunira obudde ne tukusa ensonga songa ab'ekibuga bagenda nampiya bamanyi n'okuzirya ate naaweta emmanju bakupeeka nnyo mu tulansipooti eya tayimu neddata abakozirya ebyana byawali mwattu biweddembe kasita omukimirako ku mazzi kyekimala emmwanyi z'akafumba zakola ekibira kabube mutuntu sebo tebayitayo oba ekitegedde gamba nkyamina ate mukadde kafuma sekula nekaawo kali kalingenolo akava mu mmwanyi akagattamu omulondo n'akasengejja ategedde gyendaga ategeeza munno abawaana ekibuga bagira bakyawaana ne bakyalirangako ne bafuma maalo naye nga mukiggo nkomawo n'enjooga emirembe gye nnina kugambe jasuso bw'osenga mukyalo eringa oyinga okubala newejjamu n'ebintu by'okubibuuda bino byemunnyuka ne mudda mu bbaala mugula rawundi mbuno musindana nze yandiguzeemu seminti n'omusenyu laba bazitwalamu nakato ku biici ennyumba gipangisa mitwalo 9 esakameza n'aleka 3 ng'alinga omulolo nze wano olwezimbuze sidaga nanva nogadodo wange suusa najjolyo ennyanya n'obutungulu era nze mbyerimira nenzisaamu samuli olwo n'enkuba ennoga sigula ttooke sigula nkoko ebyo nsonga busonzi nti bya kyaggulo wenjagadde ekyuseemu mwana wange nenkubira muzeyikaweke musajja wa mukene yamunguza ku bbeeyi ya busuubuzi emirembe gye nnina nkugambye gya nsuso obusujja bwa kuno bugenda na bbombo ogattamu omululuuza ekikopo ng'obuuka okulwala mu kibuga nga kutwala mpiya kalibe lya gavumenti era oyitako ekasawo jamu w'ekibuga yammalangako eddembe ow'emmotoka ow'ebigere ne booda tiya gaasi n'ebirwadde bya korona ffe binatusangawo abasiiba mu mmwanyi buli lwenyinyuka mwattu n'enfuna otwenge mu kirabo kya nabataasi Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya 1 5 7 Chikaya College School.